ggwanga lya Syria. Leero si mu Amerika yalumbye kabeera omusajja Omuyisirayiri ttaka erumbye. Amajja g'eggwanga erimanyiddwa nga erya Buturuuki galumbye Iraq, galumbye eggwanga lya Syria. Tegalumba gavumenti, galumba yo beeyita abatujju. Omanye olunaku olwajjo kankubuulire. Twabaddeyo mu kibuga Ankara, ggwanga erimanyiddwa nga erya Buturuuki, ate nga Erdogan akulembera ensi eyo yabadde mu kibuga Kazan kya ggwanga erya Russia. Akati agenda okufunirayo amawulire abatujju nga tebasazeeko mukwano gwange ekitundu. Omusajja w'eggwanga lya Turkey gy'akolera ebyokulwanyisa bakafaananyi kkolero ddamba. Bakolera missiles, bakolera mu drone, bakolera mu zino mukwano gwange air defense systems n'ebitiretebwa ebirala bingi. Kale ate oba bakoleramu n'ennyonyi. Ekkolero lino nkiddamu nti balikoleramu n'ennyonyi. Ndege fighter jets zaleese abasajja ababaaya akwabaddeko n'abakyala nga beekapise bali mu zi uniform za black. Zino uniform nga bw'obalaba oyinza okugamba yarabbi bano bakitongole kyaki, bano ba ISO oba basemaayi. Okitegedde balabika bajjaati, simanyi ekyaliyo simanyi, naye bano katubayita aba anti-terrorism bikoze biti ebyo. Munnange nga batuuse ku geeti y'abasajja bayingiza mu kkolero lino, ate batonzewo obutujju ku geeti. Tebatonzewo obutujju, bantu tebaafudde. Kale nno bamala okuba nga bafa. Amawulire gatambudde nga bagamba abo si balala ba kibinja ekya PKK. Ekibinja ekya PKK kimaze ebbanga ddene nga kizoganya eggwanga lya Buturuuki. Abamerika bakituuma ekyabatujju, gavumenti ya Turkey yakituuma ekyabatujju. Bano aba PKK kimanye nti basajja bakurudi, kale gwe bayita abakaadi. Abakaadi tubayita abawangalira mu ggwanga erya Iran, abawangalira mu ggwanga erya Syria, bawangalira mu ggwanga lya Turkey wamu n'eggwanga erimanyiddwa nga Iraq. So nti abakaadi betuyita abakurudi. Abakurudi babunya amawanga gano gonna. Baali bagezaako okulwana bakola ensi eyaabwe gye bayita Kurudisitaani, naye gano amawanga gonna gaagaana, era buli agezaako okubanga bw'ati asitula omutwe gwe mbwakube emundu atondewo kye bayita Kurudisitaani bamuzza wansi. Baabigezaako mu Iraq mu biseera bya Saddam kye yabakola kati balojja. Mu Iran baali bagezaako kusitula emitwe, oli yabagamba nyinyi. Kaakati ne tugendako munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Syria, eyo ne batandika okubanga beegiriisa naye. Baamaliriza nga balowooza nti amaserengeta ag'eggwanga erya Buturuuki yewali ekitundu kyabwe kinene kabalwane balumbe bakube bawambe. Wabula eggwanga lya Turkey lyabateeka akasita ak'amaanyi. Kati buli kadde bagezaako okubaako ebikwekweto ebakola ebikangatiisa ebiruubiridde okwagala okubanga balaga gavumenti y'eggwanga lya Turkey ffe tubanja byaffe aba PKK. Nkubulidde nti gavumenti ya Turkey batwala nga abatujju abawedde emirimu. Bano kyazuuliddwa nti be balumbye. Guno si gwe gusoose batera okubikola ebyo, ne bagenda ne balumbagana mu ggwanga erya Buturuuki ne badduka emisinde ne bavaayo mu bufunze nti bagenda ne bakola surprise attack. Oluvannyuma ne badduka mbirimbiri ne bavaayo. Kati olw'okuba nkubulidde nti babunye mawanga gamba nga mu Syria n'eggwanga lya Iraq, kati owa Buturuuki kyakoze omusana gw'olunaku olwalira asitudde endege n'asibako kye bayita missiles n'alyoka azikanyuga munda mu ggwanga lya Iraq ne munda mu ggwanga erya Syria. Indiri tutegedde asobodde okubanga asesebula enfo z'abasajja bano abamanyiddwa nga ba PKK. Tukiyita Kurudisitaani wakazi pate ye PKK Kurdistan Kurudisitaani wakazi pate kibiina kyekyo. Kati abasajja abaagala okubanga batondawo embeera. Air Force ya ggwanga lya Buturuuki etukakasizza omusana gw'olunaku luno nti waliwo enfo za mirundi kumpi 4 ezikubiddwa on Thursday. Leero lunaku lwakuna batajetinze enfo z'abasajja mu Iraq ne munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Syria. Era Defense Minister w'eggwanga erya Buturuuki ono nno bamuyita musajja mukulu Yasser Gula atuuse okubanga tukakasiza nti bamala okubanga bakuba enfo nnyo ezisoose ne balyoka balumba n'endala 25 z'enfo awamu 29 mu mambuka g'eggwanga erya Iraq ne mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Syria. Yeeyo nno embeera lwakiri mukwano gwange etondeddwawo olunaku olwaleero.